Ku Siteegi y'Entebe beetemyemu ebiwayi bibiri, ekimu ne kiddayo mu Ppaaka enkadde gye kyava ate ekirala ne kisigala mu Ppaaka y'e Gwanda gye kyasindikibwa ekisannyalaza emirimu gyabwe olwaleero kubanga tebakoze. Ekisumbuwa omudereeva n'ekisumbuwa omukondakita n'omukulembeze bwe butamanya ku bonsatula abo ani asinga obukulu. Baba nabeeyita abakulembeze baki ba Takisi mu Kampala tuyina ebigobero ebisuka mu 10 tebalumirirwa eno gye batukanyuga eno mu nsiko. Owulire tuli mu kubonaabona olunaku otikka luutu namba kati abaana babano bawumudde. Tumanye olwaki batulwana ffe abakuvuga takisi. Nze mmotoka bagimpa nga ikumpi yange naye nnemye weddewo batulwana lwa ssente zaffe. Abavuzi ba takisi bano basabye abakulira ekibuga Kampala okuvaayo bonnambiro okulwanisa abantu be bayise ba mafiya abalemeseza Siteegi yaabwe okubukalako emirembe nga bassaawo ez'ekimpatiira. Twali tuteredde batuziza mu Gwanda abalala bali mu busaafi ate bakute Siteegi ate ne bagiza mu Ppaaka enkadde. Ppaaka enkadde eyali enkadde kati saazire eriwo ng'empya naye yali nkadde kati ate bazizayo Siteegi ffe eno tuba tetukyakolerako ddala ate mu Ppaaka empya batugobayo batwagaza Kisenyi. Sibe balina abanene agenda okulaba bajja n'ekiwandiiko simanyi kivudde mu State House tetumanyi kyakukola. Bwe buba buyambi nga gavumenti erina tuyamba etuyambe naye tukyalina kitufuna. Ssentebe wa Siteegi y'Entebe ey'e Gwanda John Goloba agamba nti baddereeva bakooye okubuzaabuzibwa abantu abatali mu mulimu gwabwe n'asaba bekikwatako naddala minisita wa Kampala Hajjati Minsa Kabanda okuyingira mu nsonga zino. Omukulu minisita wa Kampala tukimanyi bulungi nnyo muntu awuliriza ensonga. Tusaba atuyambe enforcinge oba abantu abo abasatu afuna engeri gy'abasimba mu kkooti ffe ne tulinda bulinzi kubawaako bujulizi ng'abantu abawansi abakola emirimu gya wansi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire alabudde abo bonna abasuubira okutabangula emirembe mu bavuzi ba takisi nti anaakwatibwako kaakumujjuutuka. Baba balina okwemulugunya kwonna nga tebakuwagira ssaawa zino baddemu bagoberera amateeka ge gamu ge bayitamu okuleetawo okuggyamu obwesiga okusinga okutwalira amateeka mu ngalo. So tetujja kukkiriza mbeera yonna kwontana n'amateeka eyinza okusajjula embeera mu Ppaaka. Omusajja omu yawandiika nti ensobi